newe munagazaako okusiiga akazigo newe munakola ki kasita katonda akebera mitima katonda akebera mitima ama kati leero mbadde nze okwebaza omukyala Justin Namere webale byonna byotuusaako eggwanga bambi webale kukolera bantu webale kuyamba abakyala eyo ab'e Masaka kati naffe abakyala b'e Kampala yonna anze nali ngenda kwesimbawo ng'akabonero kalina naye wendabye ku byokolera abakyala eggwanga ekintu ekyo nenkireka obuyinza bwonna bubwo banange webale omukyala Justin Namere ate mukama yagenda n'akuwa omwami mwami omulungi annange okimanyi omwami wo abakyala bonna abali eno mu ggwanga lwakwekaza naye gwe banoonya omwami adefendinga mukyala we atayagala muntu yenna ayogera ku mukyala we so famire yammwe abantu beyongedde ojjagala ku mutala guno newe munasirika abantu mwe katonda akebera mitima katonda akebera mitima wamama me Justin Namere tukwebaza byonna byokola webale kulwanirira abakyala ekitiibwa ky'abakyala ekitiibwa kya famire wabula kangende nsabe leero Sunday badde nnungi nnyo ngende nebaza omutonzi musinze leero lwakwebaza kubanga bawulira bubi bawulira waya mu celebrating ngachi gwe ne bwona ayomba sigenda kuwagira kiwagira lwampaka gwe ne bwona ayomba ne bwona omutwe no bwona kuba ku kisenge no fa no kutukane we makomuliro ankabite kisoma kula musiza tugenda mu kyepukulu muzeyi wange kwagala nnyo ebimuli tujja kubiwa abatugaseeko nze ne abitex ju yantegekere enkudi nga bonna baganyo gitegeka nantegekera yes akabitex wange yes tujja kuwa ebitiibwa abatuyambye n'abatugaseeko mbulamu tujja kubaagala abatatugaseeko tetujja kubaagala abaagala tubawenga ebitiibwa mu bulamu tubawe ku kikumi bonga tebazza muzigo respect ekomewo ne respect teri muntu agenda kukubira mavivi ku ttaka gwe nga tomukubira nga taako nkugatteko kubanga tewali kyewantuma tewali kyewandaganya twakanyizawa twawandikawa twatesa ki bwe nali nve waffe Masaka nakulaganya ki nakusuubiza ki kye twakanyako nti ekyo bwe ndiba sikikuwadde lulifuuka olundere tujja kukuwa ebitiibwa ababituwa kati baselebratinga basanyufu baffe ssanyu ate mwebale bagenda ne bateekako DP katuba kwata bulungi nomanya abajjonkezi waje bava tosanyukira nnyo kukubwa kwa Jennifer ekyo tekikusanyusa nnyo tekikuleeta kubanga abamukubye tebabadde bakazi banne yabadde asobola okubaddiza naye yabadde tasobola kubenganga a gang of hooliganism a gang of goons to attack a fellow woman a gang of hooliganism a gang of goons abaseddekezi bamuzinze abaseddekezi ne bagala bamumize omusu bamulemye emmere y'ensi eno bamutte Jennifer ne bagala bamutte olw'ennugu zaabwe a gang of lumpenis yes a gang of lumpenis nga zambadde ebigalu bindi by'abatemu abatwala obulamu bw'abantu ebitemu ebyo tuvumirira nesekuvumirira ebitemu ebyo birumpenis bihuliganiz biguniz ebyabadde byagala okumalawo obulamu bwa Jennifer for no reason ebyo waliwo wane ekigambye mbugwadda atwati baskis nze zirako kumutendera ki olwokuba musiwagira byowagira you have to convince me zisiwagira ideas zo nemanyi okulonda I will never side with Futumis. I respect you, Bobi Wine. Only. Tewali mulala tewali tebakulimba kundowoza yonti nyina gwe empire de kitibwa from MP down tukakiko kabavubuka. I respect you, Bobi Wine. Abasigadde mizi gasi ya bulolo. Naliyo kanesijja nayo. Nzezala wanyu. Zene panti bwakoze runabe. I respect you, Bobi Wine. Don't tell me your shit, mbu you are honorable. You are honorable wawa. I respect you, Bobi Wine, in your shit. Don't tell me. I feel foot me I can chase away. And go there, go. Don't tell me you're rubbish here. Ati na kanyozo mbuli debi. Me to respect your name opi. Me Pazo. Sanya vo nakatwa sabirina. Nwo butwa kwemese neva. Ebyo bibyo gwe kalimbwe wo. Ojo kalimbwe wo. Yes. Bamusasulira wo mulaba. Bansasulira kulaba atodo onzize ko jolonga.
ate nze gwalina okurespectinga amuwakalutu ate nze murespecting tukyali ku nsonga ya full figure. Don't celebrate kubanga gwe bakubye full figure utunyumiza wana amandazi tukole tutya mbwe mbugwaddako. I respect you on Bobi Wine in your shit. I don't respect anybody from Secretary General down to kakiko ka LC1 akasemba yakabavubuka. I don't respect anybody. I can salute Bobi Wine, but apart from Bobi Wine, don't tell me Garcia Bororo Futumiz Garcia Bororo. Don't tell me you're rubbish here and you sit here tolerate nonsense to hell. A gang of goonies, a gang of lumpenis, a gang of hooliganism. They attack a full figure. Now you are here celebrating. Kebajo sebamukuba abadasuse abadavu mabanji. Mubanji bavumye muri. Mubanji bavumye muri mu abafamily yo. Muri mu abafamily yo. Abadasuse abadavuma. Why are you celebrating? You celebrating abichi. Uhumirwa kamula ligwotalide. Leka febe yali avuma. Feba avumide banga. Now we are here to defend her. Please. Uru to defend mugenda. Genda ku mirimo. Feba avumide banga. Yes. Feba avumide banga. Kubanga tumumanyi entegera tagenda kukyuka ne bwana bayo tajja kukyuka. Bwoba tomanyi full figure mulabidde wano ku TikTok ne ku internet Museveni nga muwadde obwa advisor yoyo full figure abadde bwatyo for many years. Zenatandika okulaba full figure we nakubira olimba lwagenda ogule motoka nga akyategeka ebivulu. Full figure nga mugendeka koge na abuka ekikomera na akunyaga na ate na akunyaga na gamba nkuduseko mazigwe zebadde sirina sete mbagwe ne nkudukako oba bakuba bakubireyo kumachana kera nakubira nakanzo wali nabadde sirina sete za kuwe bidongo byansaze ngati tumukyawanga go full figure omulabye kati yoyo ewali wagamba keba mukuba ati west what basics mwabaddemu yali avumye kubewo oba yali avumye ku boyfriend wo toyingiriranga bitakwata ko gwe olwokuba oli mu bandi wagonezimu ne kabampane ne kinyumo kyo ekinyumo kyo leka fa abalabidde full figure banga tumukubuulira omutegeere kuba gwe tomumanyi bamulyosewa gwe omusajja gwe omukazi gwasubulira omukazi ngati yakuba bibiri wano now they celebrating malayarism kubanga full figure alwanyisa malayarism ebijjudde bwayogera ebituufu tebyagala bigambako nabirabyo wano ebyalemwa bibufumbo byalemwa buli ekyalema obufumbo kiri mu Kampala. It's your time to resort from Kampala and now you go abroad. You mugende malaya bwe bange basuse ate full figure abamanyi nnyo kyovola babogerako malaya bwe bange bayitiriddeko ngaaji bagambako eyo ekome kati bawulira bafa yabagambye nedda tekijja kukola. Leka tukubulire full figure gwo mumanye tagenda kukyuka mumanye ekironda abadde ne basesaamu babulidde full figure yoyo full figure yatutegekako fe ebivulu n'abudumulasi kayunga yo ne bale ku mwalo mumanyiyo eyo wansi ng'akudduka kate n'akuvuma atenga wagende nga gowa mututene ku motoka yo ne ku mafuta go ye nga go muvuga ku mafuta go no yimba nabuka ekikomera nakusasula nakuvuma natakusasula nakulekamba wagizi nga bakukuta amatayi nakuvuma ngaddayo nagagwe mazigwe kuleseka koge bagenda kukuba ebinyo bagenda biwangula mu botava ku stage eyo nodduka nga kuvuma na umubuzo atuse wanaganze tuse bombo tonja samira ate bwatuke bombo kumachana akera na kuvuma najja nagamba abantu nga botayagala kukola that is full figure gwe tolowoza nti tufe twakamulaba tetuli wano tutumu praise nga byakola kubanga ffe tumumanyi era kyovola batuwangadde naye kyovola atuvumidde ebbanga ne twagala okumubategeeza mumumanyi mumutegeere mulemenga kumuteeka kombeera kuba tajja kukyuka yoyo gwe ne bwona ayagala ne bwona abatoyagale ate nga baganda has a saying ekkumi terikyawumu bwe mubanga temulaba bulungi bwe lwaki muyuzinga sound za full figure muri bantu abenkwe lumpenis hooligans goons and grateful people abantu aberabiza abenkwe ababye nnyo ab'edduniya eno abajjudde emitima emibi lumpenis and goons and grateful people hateful. Yes, muri hateful mukozesa mukimanyi bulungi wano full figure abasanyusa ate full figure abawolereza ate full figure yotasaaga wa kigambo ki era full figure abadde nga abakolerayo video sometimes zimwe abatawagira government eziba defending nga abawolereza lwayogeddeyo ekirungi ne bisanyuka ne bigamba mama flower tasobya kakati leero bamuvubye kati now they exchanging mwe muyigo okwagala abantu
yensonga lwaki muli n'ebisimu ebyo temulimu yadde na muntu wa nsonga. Abasinga ne bagala goli n'abagaga mulowooza abagaga betulina twandibadde nabo nga tetulina mpisa ewaffe discipline first humanity. Abasinga ne bakubira kuba tebalina empisa naga Lil Pazo goli n'abagaga tuwe ku bagagga abagagga tubalina ba James Kigundu ba Katongole ba Yasini. Era zingenda kola omukolo gwa Mama Faridi very soon mugenda gula bawana nakuwasigadde ntolonyo sabusonze nakubidde friends with benefits haikola Yasini hababa amini hajuma Katongole. Yes sega iridde nnyo Satan is around simanyi kubirono no eyo level kubanga pote tebalina mikwano mirungi. Tebalina mikwano mirungi alina ekisimu alina biguunizi bye birumpanizi bye bi hateful babeera omwo mukuloga bwe bezigira abasawo genda ologe munno waliwo omupya omusawo gwe twafunye owebuvuma ne kibeera n'essimu nga yonna yafa kibeera n'essimu yonna yajjula obulogo. Waliwo omusawo omupya yazze Katala ali Kasenge, waliwo omusawo omupya yazze ali Mawokota. Emitima emibi egibijude bitambudde n'emitima emibi mu dunia emitima emibi gyabikwata mu mitima bigenda bizunga najo. Don't celebrate kubanga bakubiye yo fellow man. Don't gwe mukazi gwe don't celebrate. Temumanyi je Museveni gyabajje kubalwanirira butabakuba miggo abasajja babakubanga ne babawanika ne kubibani ne babanyokeza ne kamulali. Museveni n'abalwanako wano mufunye kubuwerero kati mwogera mukwata n'abasajja amatayi. Abasajja fa balabu fwe wakakati tuddukawo na buddusi n'okwata ensawo yo n'opangise walana n'onoba nawano wendize nanoba. Mama Faridi yangobe ewuwe nanoba. Mama Faridi yangobe ewuwe mbeera bwo munafuna akazigo kange nanoba yangoba kubanga nagamba wendi mukonerako ajja kunsiba yangamba mbeera n'abawala ku TikTok nangoba siriwo namukyawa sigenda yokumulaba. Mwe munadda wano okuleka mwalabye ekisajja kirumpeni kigoni ekisajja ekitemu ebisajja ebisi nga kiwamba gatira full figure kimukube ngumi bagenda kuba mwe bannakawombe. Kakati ekifaananyi mwe mukirabanga ekyokusagira musanyi mugamba balyose bagenda kuddamu babafuntule ebifuba bireeta omusaayi ebifuba babakube mu ndira. Bali wano n'osanga ekyalo kiwala ze celebrate gwe bakubye mukazi munno. Tewerabira bawo kawumo olwalera agenda kufuntula kawumo olwalera agenda kulira amayirungi n'enjaga agenda kukoma wekironga ina stress size zaabuze naku wano esente mu kibuga bagenda kukuba engumi bakutujje n'ebikwiro tugenda ku police hati towaaba wagamba police ya Museveni ye mulemeseza mbuyinza togenda yo gumagenda wenyige n'akatambala akanyogoga weteeke kakatambala akoocha mu kifuba bakunyige mu ndira bakujjeyo nabana because he was celebrating bakubye full figure abasinga balemwa abasinga hate kubanga full figure abeera atyawo fenga ffe twasoma tetuliiwo yiga full figure tukugamba febe yali avumye ko amawe bali na kumpekira febe yali avumye ko tetumwekyangiddeko mumanyenga abantu wano bawala n'abantu soko ononyereze ono lwaki ayogerera ondo bubi wana abasinga abawagira okuba kwa full figure banyiga kubanga full figure yali side eri mukazi watu nayengeri jatajja mu nsiku nokubeera mupakasi jatajja mu nsiku goberera bafuna nebwe yafuna ettooke kubanga sente kyekikemo nambe ate be bamulaga sente bamugawa osobola okali okyuke nafo tutembeete yali mutembeesi mulungi full figure yakuwako mandate yajja mu nsiku bonabona nti yali ya makombo njagala okutegeeza full figure ina nebye yekoleddewo nebukali nabuzimbi singa obolusi yasigala eyo je mwali mwagala atembeeyereze ennyonyi mu bbanga yandibadde tafuna mu nsi buli omwana onya kubaawo bwabanga atembe ennyonyi ya mukama we tokiwuliriza bubi nawe tembe yeyiyo kyekibalemye okutegeera tembe yennyonyiyo gikumire mu bbanga towulirira bubi Jennifer osooka omuwulirire bubi emmeme kuzimbagale ofa omwoyo omubi. Abasinga full figure alya ku kigambo tiyasoma abasinga mwasoma naye ne bwe bakuwa interview ogenda obeka ebigambo byoyogere bisobola okonvinsinga abantu oba ebitembeeto oba ebijeregerera okulaga mukama nti ye w'amaanyi tosobola na kwogera kati owulira obubi olw'okuba wasoma gwe tovaamu bigambo binyuma kuwulira bisanyusa abantu. Full figure atembeeya mukama we ate wa kigambo ki njagala okutegeeza full figure alina ttatu wano nalingirabyeko alina ttatu ya Bobi Wine wano ku mukono kuno kuliko ttatu ya Kenzo kuno alina ttatu ya Bobi Wine wano tulowooza omuntu akeera kumakya n'akeera naye kuba ttatu ya Bobi Wine nti yali tamwagala gwogirina gwena ttatu ya Kyagulanyi gwe olina ttatu ya Kyagulanyi sibo ye alina ttatu ya Bobi Wine kitegeeza there is some bond obulamu bwe bwonna tulowooza nti evaako
era tajejjusa singa ali ajejjusa singa yajijja kodda wano singa ajijja kodda kakati waliwo wane bigana gwe togenda kuleeta wano gwe bajja kukuba fereka ababadde ne full figure bavumye kuba nze full figure bavuma boss bantu yali avumye ko wa family yo stop that bandi wagonizimu n'okweta bambitali bibyo bitali bibyo bireke tibakubye gwe ate abalwanye ndegane naye ba NRM tewewaana nnyo ate abamulumbaganye basajja gwe omwana omuwala bwolabanga ekisajja kikuba mukazi munno and you celebrate olimbuzibu kubanga Museveni yakulwanirira wano obutakufuntula balinga babafuntula nga musesema omusaayi balinga babafuntula nga abasajja babafuga ng'endogoyi nga mutuuka okwawukana nabo togabana yadde ekibiriiti woman ya emancipation nejja omwenkanonkano kati mugabanake mugabanye and now you celebrating what are you celebrating for nawe bagenda kukuba Kayemba njagala okujjukiza gwe otuukiridde kusaasira na kusonyiwa na kigambye neggulu yensi gye tutambuliramu okusaasira n'okusonyiwa yensonga lwaki Museveni omuvumidde ebbanga waleka ebinkumu byo ku Entebbe airport bakulaba ogenda okulinnya ennyonyi ng'omaze Bulaya ne bwe giba myaka 10 baba bategedde dda abaliko ogenda okugivaako ng'ebitangaza byakulabye dda ng'omanyi bagenda nakukwata kusaasira na kusonyiwa n'otuuka ku entry ne bakubiramu stamp ng'obadde omanyi bagenda kukwata ne bakuleka n'ogenda ne weeyagalira mu Kampala tolowooza nti Entebbe tewaliwo poliisi esobola kukugimba tolowooza nti Entebbe tewaliwo poliisi esobola okugimba airport police weeri wali bakugimba bulungi ne kusaasira na kusonyiwa olw'okuba nti neggwanga protocols zikyuka amateeka agafuga Rwanda sige gafuga wano abasinga nabagambye badye Bulaya avuma Museveni okumala ebbanga nakubiranga wabula emyezi 6 akomewo nagana nayo akasajja nkajjonkedde nnyo lunabolooza ku airport n'ayitawo ogenda kuyitawo bulungi Museveni talabangako yadde ne video yo n'egyo n'aba mubeera okumpi tebalabangako yadde video yo n'egyo bookolera bano baguuniza ndi balumpenizi abakugamba agiwadde mulekenga kukuma muliro mu bantu abakoze ebyekisiru mwawaganga madubala wano ngajjonkera wano nze yakubira ex wanga amasimu wano lisetire jjo omusango ne bagwanguya ne bagufunzaako tebyamuyamba byawaganga kyo yakyattako asabula simanyi kyo yakyattako ekivubuka nekituvuma werize mwegendereze nnyo bano abantu abakuma omuliro kagenderere balina ekigendererwa balina ettima bebo bosanga nga mu kibuga wabaayo kwekalakasa bakubira famire zaabwe Kayemba ggala wedduuka yangu olinye boda tolinnya na taxi yangu ofuluma ekibuga duka gende waka mugale wedduuka tewaba mwana ayingira ekibuga abaana mubagalire mu nnyumba muleka ababa abasirusiru ababonga batta gwendo bwe bakola kagenderere ettima lyabwe ettima twalimanye ettima lyabwe wana akalulu katuuse tebannalowoozaako yadde kudda mugenda kulondera gye muli bulijjo mukuma omuliro mugenda kulondera gye muli mukomewo wano waliwo bulijjo gwenda bawaga yagambye nze simanyi oba nadde Uganda guno omwaka ate n'ogujja simanyi bulijjo wagati komawo wano olondi bibe babeera mu kuwaga njagala okubuulira kusaasira na kusonyiwa gwe tovumangako bantu nakubuuziza gwe wabbira omusajja tiyakuleka yakuyira asidi olina ku TikTok eyo weewaana bamu mwagulawo n'akawunti mutuula ne mu nnyimba ne mulagamba bina bwe muti omusajja muliko bwomu omusajja namutwala mujja wange njagala okukakasa omusajja aze mulina olowooza mukazi munno gwe watwalira bbaawo tebyamuluma ngati yafuna kukulamula enziza y'emisango ekyukanyise nnamula mukazi munno ngati yafuna kirowoozo kikuyira asidi ngati yafuna kirowoozo kikuyira asidi watwala bbaawe n'obubaka obusoomoozo kyabuweereza golowooza takulaba kusaasira na kusonyiwa n'ebimu n'oleka ffe kyovola full figure ne bwatuvuma osanga video yitakompi tetwamuleka twamanya mwannyinaze bwatyo mwegendereze nnyo full figure singa yali mubimbulamu bwo obulala golowooza lwaki kumbaga bamuyita ffe ne batatuyita lwaki buli mbaga wane yamanyi full figure abeerako lwaki buli mbaga full figure abeerako kozesa obwongo common sense bolabanga abategeera tebabayita golowooza lwaki omukolo gwaki abazinga bamuyita gwali gwa kabaka wa Busoga kabaka mulamba mwanyina buli wamu obeera apesa yonyiga ko disikulaba nkongo onyize amunange namala nenyiga ova mumbeera sikulaba nkongo ovudde mumbeera naye ekigambo kyayogera ku mwana wange kyampisa bubi simuyinaako obuzibu era sinza nze kumwagaliza kumukuba kuba mumanyi n'abaana be mbamanyi siyinza kugamba nti kaba mukube nedda n'abantu babuulire kuba gwe omumanyi esobola n'okusonyiwa era n'obireka nga ffe bwe tuli mu kugamba nti ffe tumumanyi era ffe tuli ku full figure jju nti oba kyonna kiri bwe kityo Jennifer tiyandikubiddwa abantu babuulire Jennifer omutuufu Jennifer si bw'atyo okuva dda sobola kimwagaliza naye si bw'atyo okuva dda guvadde bwatyo ng'afuma aba ne bw'aba ayimba ng'omuntu bw'amugamba ekigambo ng'amuwemula naye kyolina otegeera
Chiensene ekyuse. Mujja ko TV nolwana lukitaddeko. Nulabe kyebula afulufiga yagamba kabakoche. Yangu amujje ko. Nti Pazo waliwo omuntu ayogera ebigambo ne bigenda ku mitima gy'abana Uganda ng'amukubyemu emigga asinga. Ekirala bali nganze nti sinyi Katonda bangako nga nyize. Lwasonga nze nabonabona nnyo nga nkula. Kati kintu kinene nnyo ekiyinza okunnyiza mpozi ng'oyogedde ku baana bagwa byonna ebigambo ze babiŋŋamba nga nkula. Ebitagambwa n'abaana bato nze nabiwulira. Naye tuwagira Jennifer kumukuba abadde asobola okufa bambi abaana be bo tebalina kye bakola. Kubanga nze ekisinga okunuma nti abantu tebamumanyi. Nenze mumanyi yali ategeseeko nga tugenda Mbivvulu. N'abuuka ekikomera, n'abaleka mu loogi nga baba banja, n'akukubira n'effumu n'akugamba olinga amazima takogwe. Nino omuleka. Engeri gye mbadde ngezaako okuguza bano abali mu kuserebulatinga nti ffe abawangadde naye tumumanyi. Nga naawe bw'omumanyi nti agenda ne ku stage n'abavumaavuma komanyoko mulinga ebinkwawa bisiraani mmwe. N'amala n'ateekayo oluyimba olulala n'akoona endongo. Kyengezaako okutegeeza bano nti yewaffe yoyo Katonda gwe yatuwa tewali mulala mu mutegeere. Ffe abamuwogerako tumumanyi era y'ensonga lwaki Naalongo ono kitone tamulinaako buzibu yamumanyi. Naye Pazo olowooza ekikolwa ekyo bwe manyize mutima gwange ndowooza si kituufu lwa nsonga omukyalo oyo alina omusirikale amukuuma nze mumanyi gwe tomumanyi. Mumanyi. Okirala yagamba bamuwa n'emmundu emukuuma nze ndowooza bya AI si bituufu. Bamukubye. Omanyi nze nkwagala nnyo Nampijja. Nze mmanyi sayidi y'endala gye batamanyi omanyi abantu babalaba wano naye ffe tubamanyi tumanyi entegeera yammwe. Abantu bagamba nti muganda wo kyokka ate wabagamba mbuno wali yagala kunneeyongeza neŋŋaana kati lwaki oba confusing. Tiri muganda wo wanneezaalukuka. Abantu bagamba kikugulaawo ndi. Abantu bali eno bali mu mbuutu na mizira nze simanyi kigenda mu maaso mu ggwanga kati bagamba ki wakati wange naawe bagamba ki? Mbuno wali yagala kunneeyongeza neŋŋaana ate nga baali bagamba ndi muganda wo tufaanagana. Kati nenjagala lumungi nkutukolera abantu mbabuuze oyagala kunneezaalukuka. Lwaki togambye ku kirimbu nali njagala kweyongeza? Wali yagala kunneeyongeza? Ogwasooka tegwamala? Waliwo ogwasooka? Simanyi. Ndabanga ebigambo by'oyogera bya AI. Kyejagala okugamba mami jangu obuuze ku Pazo mugambi how daddy Pazo. How are you? I'm doing good. How are you doing? Daudi kuluma Daudi. Daudi. Naira bakufai. Munange Pazo nkwagala nnyo. Naye bwemba nga onneegomba jangu tese ne Saalongo ate ekirungi yalangidde nti yeetava Canada. Obadde bagategedde gaago. Saalongo yagambye takomawo Canada tagenda ku. Yagambye yeetava Canada ate nange ndayira nti abaana bange tebakulira Canada. Anti obuzibu bw'olina emmotoka yenywa nnyo amafuta which is oli muzibu wa facilitating nga emmotoka Subaru wagula emmotoka enywa amafuta. Emmotoka